weekend yenyini je tukubye mabega bwe twabadde ne story y'omuyimbi Winnie Nwagi weekend bwe yakuba fani ne tuvayo ne tumubuulirira Winnie ne tumugamba Winnie Nwagi Tereza ku mpisa zo ekikubya bafani kyeki gwe buli wolinnya ku stage oba oyagala kuyomba na kulwana abantu babikooye era weekend ku kivulu Winnie Nwagi kye yaliko nga mazo kuba fani abantu bamukuba obucupa n'amacupa so Winnie Nwagi weddeko reflect on your life and your career bobe byokuyimba obikooye tobikaka daye makerere osoma obwalooya waliwo professions ezimu gye bagabira respect like a law engineering eyo weewali bebawa ebitiibwa naye wojje no mu ndongo nga fani asasudde sente ze omukunamidde oyambadde bikini omulazeeko lwaki taakwateko so Winnie Nwagi tuvumirira violence jogenze maaso n'okulaga si nnungi you have anger issues oyina okukola ku busungu Winnie Nwagi wano wakuba usigalo ne tusirika oze Winnie Nwagi okuba abantu nga tusirise ojagenda okuba fani agenda akusala oluyi ku stage omanyi baserebu mulooza nti abana Uganda abajjo bawagira banaku mwine ekyo ekintu kye mwetwalamu abayimbi abamu oze ku stage oze kuyimba bw'oba toyagala kukwatirira tosemberera stage kwogwo mulimo gw'ababawunsa abantu mubakunamidde Winnie Nwagi ne mubalagako ebibuga byabaki byaboonoonyi Babylon ate nga temwagala kubakwatako ng'olaba kibayomba kwine kama mwaba kunamira dda abantu Winnie Nwagi mutadde ebifaananyi byammwe ebyobuseegu mwe mwennyini ku peegi zammwe temukyalina kye mukweka kawemu ng'omukira gw'embuzi kati guba gutereka ki byonna tuba tubirabye so Winnie Nwagi you don't deserve any respect in fact oddamu nakwogera ku kigambo respect is not a name you must earn it the way you dress is the way they will undress you the way you dress is the way they will address you ennyambala yebuulira omuntu kyoli tosobola kweyisanga malaya nomala ate noyagala bakuyise nga CEO wa company nze nkigamba nnyo abantu oba owulira kaliya gy'olimu tojagala daye makerero osome you can change your career and you become a lawyer ndabyeko bannamawulire kati bannamateeka it's only in education that you can change your career ndabyeko bannamawulire kati ba accountant so Winnie Nwagi do the same toddamu kumanyira abantu nti obakuba abantu beesonyiwe oluvaawo mbusibanya women emancipation waliwo ebyo ebibiina by'abakyala bakwatira ku bakyala kibe bakwatiridde omuntu azza amabeere gali bweru bayimbira batamiivu audience z'aba musician bayimbira drunkards teri accountant these are ordinary people abamala okutunda ebyennyanja mu butale ne beesogga concert kati omusajja yasasudde omutwalo gwakulabe omukunamidde omutadde mu mbeera toyagala akukwateko what are you ate omaze omukubye so mweddeko naddala abayimbi abakyala bw'oba tosemberera stage ne Winnie Nwagi ayogera bubi wano bamupangisa atuuka leeti talina mpisa abantu abavuma buvumi nze manyi kati ekimukozesa ekyo ayinza okuba yafuna omusajja omanyi omukazi kasita afuna omusajja omukazi yenna kasita afuna omusajja yeerabira byabadde atukunamira wano shiba ekwine kama
Spice Diana ye muyimbi asinga Empisa mu Uganda. Spice bafani abayita ne bazina n'okuzina. Spice Diana ayita abantu ku stage. Nalabya ine ekivubuka kye yayise Spice ne kimunyiga. Ebyo bafani bye baagala. Fani muleka akukwateko. Musigire beba mmwe Winnie Nwagi sete zolikoza banna Uganda. Beba jja ne bakuwagira. Kakati Winnie wano walaga ebifaananyi byongo yine enkovu kabina. Ne tusiri